Njagala okwebaza abaana ba NUP nti for once mutu surprise abamu okufa kw'ono omusajja abamu mukusanyukidde naye 80% bwe tugaa nti ku 100 80% bambi musaasidde omugenzi ono. Omanyi lwaki? Omusajja ono yakola ebintu bye mu butuufu bwabyo. Kibadde kisajja kirungi kitaata, kibadde kisajja ky'abantu, era ekyo nga kikunnyonnyola lwaki ne jjajja yawandiise message eri empanvu, era nga kyeyongera okukunnyonnyola lwaki abantu beewaabwe bamulekawo ne bagaa nti ono naffe okufa kwe kuli twawula. Nabagamba juzi nti ebyo muvaayo ne mugamba simanyi akaddiya mbu simanyi mulwadde mbu simanyi abantu tebategeera. Abantu bayagala afiire mu kitiibwa. Nga bwentu bwenjagala jjajja agende okuva ku ntebe ng'aviirako mu kitiibwa. Nga tugaa nti presidenti, okay? So, njagalya ddala okwebaza abaana ba NUP, omuzannyo mangukyusizaamu singa tutambulizaawo, tujja kubeera nga tukwatagana. Singa tutambulizaawo, ffenna tujja kusanyuka era Uganda ejja kutunyumira. Si kirungi kusanyukira muntu ng'afudde, si kirungi kusanyukira muntu ng'alwadde, si kirungi kusanyukira muntu bambi ng'alina embeera gy'ayitamu. Ate nkiwa nti kizibu okusanga abaana ba NRM naddala wa NRM ku mutima nti oba generations ng'oyo muve ku bano abajeerimbikamu. Ffe ba musaayi ba NRM abatakyukangako. Kizibu okunsanga ng'avudde ne nga nti omuntu wa NUP wuuyo simanyi afudde kati katusanyuke, tekisoboka. So neeyongerera ddala okusabira omwoyo gw'omugenzi Kama Katonda musonyiwe ebyamusobako, amugaziize entaana ye kitaata. Ate era n'okusaba abafamire bambi nti mugume, naye era nsaba mwebaze ne ya Allah nannyini buyinza okuba nti omuntu ono amubawangaaliza. Abamu ku ffe tetwalaba na ku bataata baffe, abamu ne tubalabako ne gatwalabyeko katiri nnyo, tetujjukira na kifaananyi kyabwe, naye mmwe musobodde okuba bambi nga mulabako ne mulwaza n'agenda okutuka nga mugamba nti mwamulabiridde. So kyannaku nnyo, ngumya ne President Museveni bambi naye yamenyeseemu nnyo ku bono abadde muntu we. Abantu ba NUP bakigerenze mama kigere kugaa nti agamba nti for the first time abaana ba NUP abawadde ebimuli byabwe, nti abantu abasinga baali basuubira nti abaana ba NUP bajja kuvaayo celebrating olw'okufa kwa Moses Ali, nti naye munnange ku mulundi guno mbu bibadde birala nnyo, era n'agamba nti katwale omukisa guno mbabeebaze. Awo nga tuvuddeyo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo, ndowooza mwena mawulidde akatambi oba mwalabye akatambi ak'omukulu Norbert Mao ng'ayogera okudda okwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akakasa ensi nti bw'anaakomerawo waneeno mukwate wajjo. Bino byaddiridde okubanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yalangiridde n'agamba nti ebyamutwala ebweru byawedde, emirimu egyamutwala gye yagenda okukola jaggwa, so ke kaseera adde ewaka. Ono agambye nti ye abange Norbert Mao akolanga ani okubanga yalangirira nti oli mukwate. Tukimanyi nti yes minisita ebitiibwa abirina, naye nti ogwo oba oli agwandibadde mulimu gwa buli muntu alina omusango akwatibwa, era ng'omusango guno gwagamba mbu President Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina recording ya phone call emu gye yawulirwako ng'ayina bya planinga n'abazungu ffe be tutamanyi, era kitegeezebwa nti bw'atonyera ku butaka yalikwatibwa. Naye nze neebuuzaamu
Minister wa Justice and Constitutional Affairs yateekeddwa okukola omulimu gwa akulira poliisi. Kyemmanyi nti Uganda erina ayogerera poliisi era babaawo ensonga yonna kubanga ono si musirikale si ono gwe bayogerako Robert Kyagulanyi Ssentamu muntu wa bulijjo, he's a civilian. Kyemmanyi nti oya handling bwa poliisi kati awo simanyi oba kati ono yakulira poliisi oba kati ayogerera poliisi nze naawe. Ekyokubiri, omusango gwe bamuvunaana mbu yagukola webbaka emabega kaawo. Ebbanga lino lyonna twawulirako oba yali akulira ki oba kitongole ki n'avaayo n'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tanoonyezebwa. Mwenna mwabiraba ye yeekwese nga ye ebiseera ebyo ng'akyali mu Uganda mbu ye nga ye tanoonyezebwa. Omusango gwe bamuvunaana gwe bagamba gwe bagenda omuvunaana mbu yaguzza webbaka emyaka egiweddeko gye tutamanyi mbu yaguzza. Naye kati omuntu gwe bagamba tanoonyezebwa yeekwese yekka ebbanga lyonna lyabadde eri emyezi ena ng'ali mu kubulaaya nga babadde tebakinyegako. Bw'alangiridde n'agamba akomawo ku butaka lwe bavuddeyo ne bagamba nti alina omusango ogw'okwansalinga. Abantu abamu batulabako amatoba batuyita mbuzi. Naye naseewuunya Uganda bw'osanga Minister of Health ng'ali mu kwogerera education. Tubadde tukyali awo eni wa Pastor Bugembe kitokota nga sisaanikire bannange bamutabukidde era bamwogeredde ebisongovu anti mbw asabiriza era nti mu bantu abeetaaga obuyambi teyandibadde ye okuvaayo naye n'agamba nti ajja ku kiboozibozi bamusondere ku nsimbi. Abaana basaze omugaso. Pastor Wilson Bugembe waali kati ndowooza yeewuunya bannayuganda ebyadda temukyatiirako ddala Katonda n'abasajja ba Katonda mubayisaamu eggaali. Nze Dawton alippira ebitambula. Pastor Wilson Bugembe ekiro yabadde ku ekiboozibozi nga basonda ssente za church kuzimba kanisa. Naye bannayuganda abamu bagamba like balaga nti si basanyufu ku kya pastor okujja ku live ne basonda ssente nga bagamba lwaki tayasigadde mu church n'azisondera mu church. Naye nange nebuuza bannayuganda church ne live njawulo ki? Kuba abantu ababeera mu church be bamu ababeera ku live. Ate n'ekirala bali bwe basonda ssente zaabwe bwe kikukwatirako wagwa atawaddeyo yadde n'ekikumi. Okitegeera bannayuganda nze mbabuulira byaddala temugenda genda mu ggulu mugenda mugeyeena. Kuba bannayuganda buli kimu omunnayuganda gw'osanga ku posta ey'ennaku ng'aginikirako ebinnyo, omunnayuganda gw'osanga oli ng'alina obulemu ku mubiri gwe naye n'omusanga mu comment section nga byakomenti nze bya kisiru. Kwegamba bannayuganda bo babeera mu nsi yaabwe kati n'omusajja wa Katonda bali muyisaamu eggalo olw'okuba yagenze ku live. Anyway, musonde ssente tuzimbe ennyumba ya Katonda. Ya Pastor Wilson Bugembe abantu beeyongedde okubanga ate batunulamu ku nsonga eyo mu butuufu abadde. Olunaku lw'eggulo Pastor Wilson Bugembe yabadde ku kiboozibozi ne Bruno K live babadde ku mulamwa ogw'okusonda ssente ez'okumaliriza ekkanisa. Wabula mu kino bangi baavuddeyo ne banenya Pastor Wilson Bugembe nga bagamba nti ajja atya ku kiboozibozi n'asabiriza ssente. N'abalala ne banenya Bruno K nga bagamba nti akisussizza ekyokusabiriza ssente. Live eno yagenze okuggwa nga basonze miliyoni 21 ate nga tewali muntu gwe baakase. Buli muntu obadde yegatta ku live eyo nga tewali gwe baakase. Wabula nyongera okubatangazaamu ekintu kino nti tewali muzikiti guzimbibwa nga guzimbiddwa omuntu omu. Emizikiti gyonna gye mulaba gizimbibwa abantu abagisaaliramu ate n'abalala nga tebagisaaliramu wabula ne bateeka ettaffaali ku muzikiti ogwo guzimbibwe. Kibuli ogw'ekibuli Nakasero n'emizikiti emirala oba kanisa y'Abakatuliki oba y'Abaprotestanti oba y'Abalokole. Buli kanisa gy'olaba church gy'olaba ezimbibwa bantu sinti omuntu omu bwati yagikwatako n'agizimba n'agimaliriza ate nga baba tebabakase wabula bo baba beeyagalidde okuteeka ettaffaali ku mulimu ogwo kubanga guba mulimu gwa Mukama. N'olw'ensonga mwenna abavuddeyo ne mwogerera Pastor Wilson Bugembe yagenze okujja ku live ng'ebyo abisuubira nti bijja kwogerwa mukitegedde. Ate era si ye yasaba Bruno K nti ajje ku live. Mwenna video mwagiraba Bruno K yennyini yeetwala ku church ya Pastor Wilson Bugembe n'agamba Pastor nti olw'omulimu ogwetaagibwa okukolebwa ogwa Mukama
kyaki eno yeetaaga okumalirizibwa n'olwensonga n'agamba Pastor Wilson Bugembe nti nja kutegekawo olunaku osobole okujja ku live ku kibozibozi tusobole okusonda ssente ekkanisa yaffe ggwe era bwe batyo basonze miliyoni 21 at least era waliwo ettaffaali erigenda okuteekebwa ku kyaki eyo n'olwensonga mwenna abagamba nti abanenya Pastor Wilson Bugembe abogerera Bruno Nedda kino si kikyamu tewali kanisa muzikiti kyaki yonna ezimbibwa ng'ezimbiddwa muntu omu bizimbibwa bantu sigadde nze Solwa Bobby mubeere bulungi bantu bange mbaagala nnyo mweraba abantu abo nabo bayita mu bingi omuntu waviireyo n'agamba nti bajje bamusondere tuba tetumanyi ekiri munda eyo naye nga awo we tuli abaana tebalina bigambo biwoomu gyali era ndowooza akalira akawulidde byonna byonna nga bigenda mu maaso n'agambye nti bukyanga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni azanya mpiki ku mulundi guno bukyanga General Museveni azanya mpiki ziri date ez'ebyobufuzi yagwa ku March actually teyagwa ku March yagwa ku weight emusinga okuzitowa yasanga heavyweight mu kuzanya empiki z'ebyobufuzi tuula wano nkimanyi wolabidde video eno maze okuwuliriza buli ka blogger na buli ka analyst buno obutula ku TV za mweze Kampala n'obwana obwaffe wano obeera ku internet ngamba obukola buti oyinamu n'abambadde badge eno nga badiscussinze byotategeera oba bibatategeera tuula ku eno video week eno General Museveni yamaze n'apondooka ekibiina kya National Unity Platform n'agamba awe waawo kijje mu mukago ogwa iPod Interparty Organization for Dialogue omukago guno gwafuuka legal entity mu mwaka gwa 2021 teweerabira eyo ye rise entuufu eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula ng'omukago gwatondebwawo mu mwaka gwa 2009 babaali baguvunaanyizibwako kyekibiina oba ye entity oba gwe mukago ogwa Netherlands Institution for Multi-Party Democracy NIMUD wuliriza ezimu ku nsonga enkulu lwaki omukago guno gwatondebwawo ne gufuuka legal entity e Uganda awo ze zino wammanga an aim of pursuing and promoting inclusive democracy and the fundamental principles of democracy nti ekiruubirirwa kyali kyakakasa nti baluubirira bapromotinga democracy owawamu ne fundamental principles eza demokrasia omuli good governance enkulembera ennungi ey'abantu omuli human rights okuwa ekitiibwa eddembe ly'obuntu institutional strengthening of political parties to be trusted representative of the public interests nga bakakasa nti omukago guno gwali gwakakasa nti institution zaali zaakuzimbibwa nga z'amaanyi naddala ez'ebyobufuzi eza ngamba ku political parties okubeera abakiise abeesigwa abakiikirira ebyo abantu bye baagala omwali non-discrimination nga temuli kusosola wabula ensonga esinga okuba enkulu etonzawo omukago guno gwa iPod yali ya promoting interparty dialogue okakasa nti batumbula enkolagana ey'ebibiina ebyenjawulo and the cooperation n'enkolagana ey'omuggundu as a means for dealing with political differences ng'enkola ey'okugyawo enjawukana mu byobufuzi as well as managing conflict without resorting to undemocratic means nokakasa nti musobola okugonjoola obutali bwekkaanya oba musobola okugonjoola enjawukana zammwe nga tewali pate eresortinze ku nkola zimenya mateeka undemocratic means yensonga lwaki omukago guno gwafuuka entity mu mwaka gwa 2021 ensonga lwaki ekibiina kya National Unity Platform kyagaana okugwetabamu mu kusookera ddala yali emu nti ensonga enkulu eno esemba ey'okuba nti tewali muntu akozesa lyanyi nkola ziri undemocratic ku solving a conflict ate General Museveni mwe yali asinga okutambulira wuliriza alaba akatambi kano nga twolekera akalulu ka 2026 General Museveni ng'akozesa Norbert Mao amovinga motion ey'okukyusa ennongoosereza mu ngeri ebibiina gye bibadde bifunamu ssente teweerabira parliament oba ssente zibadde zigenda mu bibiina ebyenjawulo
zaali tezisinziira ku participation ya kibiina kyonna mu iPod. Zino sente zibadde nga ziweebwa ebibiina byonna okusinziira ku ssemateeka ya 2.5 multi-party democracy ng'amaze okuyingira eggwanga erya Uganda. General Museveni yayagala okuba ebinyonyi bibiri ne jinja limu. Okusooka yayagala okusalako NUP sente, ekyokubiri yayagala okugivunza in the international community nti NUP kyeyita si kyeri. Beeyita abantu abasikinga enkyukakyuka ey'emirembe, beeyita the peaceful revolutionaries. Naye they don't mean what they say, neither do they say what they mean. But yeah, ng'ayagala siga kifaananyi nti NUP tekkiririza mu kutuula mu kwogerezeganya, mu kukkaanya okukkaanya ku bye mutakaanyako. Kitegeeza General Yoweri Kaguta Museveni yali akibaze era ng'akikakasizza nti ekibiina kya National Unity Platform kyali tekisobola kwegatta ku mukago gwa iPod. Awo yali abalidde. Little did he know nti ate awo agenda okukagwira. Atya General Museveni yali sure nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ne group ye tebasobola kwegatta ku mukago gwa iPod. Ng'abaze nti tagenda kubawa sente ezibadde ziva mu parliament okusooka. Naye ate nga n'omulundi ogwokubiri ng'akibaze nti agenda kuba amaze okubavunza in the international communities. Tewaayita bbanga ddene nga Nobert Mao amaze okwekooya nga buli kimu bakikoze nga beetolodde emirundi n'emirundi ne bafuna ebbaluwa eva ku National Unity Platform ng'ebagamba nti finally tukkiriza ogenda mu mukago ogwa iPod. Eyo yali surprise maaso ga General Museveni gy'atalabangako kubanga kitegeeza move ebbiri ze yali abaze NUP yali emaze okuzirinnya mu bulago mu bufunze yali emaze okuzituga. Omukalukalu tajja busera. General Museveni n'agamba nti wakitegedde mu Nobert Mao n'agamba nti wadde nga mukkiriza omukulembeze omukulu ow'ekibiina yalina okuleeta ebbaluwa eyo wano. Ekyo balowooza nti baali bamaze okufuna His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tewaayita bbanga ddene wakati ng'amaze okufuluma yaleka awandiise oba atadde omukono ku approval ng'alonzemu Amalina Zedriga nga acting president. Nga kitegeeza toyina w'osobola kusabira mukulembeze wa kibiina kutwala bbaluwa ng'onoonya kifaananyi kya Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kakago ka iPod nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okukuwa acting president. Tuula kakkana kansooke nkuzeeko emabega. Bwe tulyako emabega enwana ya General Museveni ebadde yakutambula nga setaani naye ng'ate ku mukono guno alinga Yesu Kristo. Teweerabira okusinziira ku bigambo bya mukadde waffe Kayinde Otafire yatugamba General Museveni yayambalanga engoye za Milton Obote ne bagenda ne batugumbula abantu ekiro emisana ne bajja ne bagamba abantu mulaba Obote kyabakola. General Museveni yokadi ayagadde okugizannya ku Robert Kyagulanyi Ssentamu emirundi mingi nga n'omulundi ogwasemba gwe gw'omulundi ogwatwala omugenzi Segirinya Muhammad ogwataliza Alan Sewanyana weeyagalira okubasibirako ebijambiya. Tuula kakkana ku eno video General Museveni nga ayagala okusiga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga akabinja ak'abamenyi b'amateeka, akabinja k'aba terrorists. Ayina sooka muvunza ku international scene. Ayina okusooka okusiga ekifaananyi nti ono takkiririza mu kuteesa, takkiririza mu bumu, naye nga ekintu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyazza agamba General Museveni nti ffe tetulina buzibu na kutuula kwogerezeganya na muntu yenna as long as osoose n'otujja ekigere ku bulago. Waliwo agenda okugamba wakati nga tebannabajja kigere ku bulago lwaki ate mwagenzeeyo. Tuula kakkana yeggwe abadde tagoberera video wetandikidde nkugambye move zaali bbiri kukutema maanyi gali financial, ekyokubiri kukukuba ku international body ng'omuntu atakkiririza mu nkola yakwogerezeganya. Kitegeeza tosobola kweyita peaceful revolutionary nga tokkiririza mu njogerezeganya. Tageti za Museveni ebbiri kukugoba NUP mu iPod n'okugimma ssente wetwogerera obudde buno zigudde butaka. Puliriza mwana bakatambi kano kati ate wano video wesinga okunyumira. Teweerabira nti omukulu ali mu America
General Museveni alina okukola buli kyakola as of now okuva walabidde video eno okusiga ekifaananyi nti talina buzibu nnyo na His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Teweewuunya wakati nga Muwanga Kivumbi bamukwata ne bamuzaayo, that would be another discussion gyenja okuleeta. Njagala okukakasa ebigambo bino ogenda kulaba ku bantu abafuluma lwa nsonga buli kyasiba obudde buno kikutuka oyo gwe bayita His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Teweerabira obudde buno akutesteering y'ekibiina kya National Unity Platform ye mukadde waffe Nambeshe. Expect the best. Oyo bamuyita His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Teri kifaananyi na General Museveni naye ate ekisinga okuba ekikulu General Museveni tagenda kufunawo yadde kawini n'akamu ku kaguja kabejja Robert wekumidde ku NCK TV tuweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kwera nja kubanga nga kutuusa kuona wole wonna wosinzidde sigala naffe tova.